Olutindo olugatta Butaleja ne Tororo olw'amanafa olwagwamu lukalubiriza entambula mu bitundu by'ebyalo. Baakoma kusaawa obubonero bulabula batambuze nti tebakyasala okuluddaabiriza tekukyakolebwa. Bassaawo olutindiro olw'embaawo abantu okuyitako n'ebigere ne bodaboda ezimu era baba beekwatiridde. Gye buvuddeko ab'ekitongole kya UMEME abaali bazze okukola ebikwekweto mu kiro okubabba amasannyalaze baagwamu na buli kati emmotoka yaabwe ekyalemeddeyo. Kyokka abantu ne bafiira abantu babiri babaali ba UMEME wano ne toba wano w'epikipiki bantu babiri ne bavaana amazzi nga gajjude wona ne baakoomo lwakubo lino gavumenti oba teyagala kutuyamba etuleke tuwonaawone fazaali. Abatuuze mu kitundu kino bagamba babakolera olutindo luno oluyitako ebidduka ebitambuza omuceere gwe balima mu bitundu nga kati emiwendo gy'entambula gyeyongedde. Gavumenti etuyede. Bantu baze bafuna ebizibu bingi. Gundi bano abagenda abajja omuceere nga mu Kisenyi nabo bakoseddwa nnyo ngeri ya transport. Era wagwamu wakati omusana gwase mungi katulowooza tabakulembeza bayinza okuyamba ne bakola ki ne balukola mu kasana awo naye twagenze okola ate kati enkuba yino yaddemu okukola ki okutonya nga tubona bakola ki olukola kwenda oluguudo batulibira oluguudo kuwonaawona amaji gatusumbuwa bali benda kubagane nanga kubitanga anga batuyeda nga n'okutanga embaawo ati kwenda kubaga ngodi mboyinula yeda mu kubanga mufuhuli kuwonaawona kuwonaawona. Siraje Mbalangu agamba tebakyalina bwe basala okudda Tororo nga kati beekooloobya. Abantu bakola batya? Bagwamu. Nga bayita kuno kukubo kuno. Bakola ki? Bagwamu era tufunye nnyo obuzibu egundi zaffe zonna zigwamu egundi emaali yaffe yonna eguddemu efudde n'ente ezo zonna zifudde lwa nsonga yaki yakubo. Basajja bonna beenaale mukonko naye tetumanyi kiki owulire tukalubirirwa egundi entambula tuva eri okudda okusomokaawo amazzi bwe gabanga gajjudde bakwagalako sigisi 15,000 okukusomosa kati tetumanyi kiki batuyambye batya. Abatuuze bagamba oluguudo lwayonooneka balaba naye abakulembeze tebayamba bantu baabwe. Mutembuli tetumanyi twamusindika akola mulimo ki afuha bodaboda tuwonaawona nnyo mwana twagala batuterekeze main tutambule bulungi. Banaye gwe tusindika mu parliament agezaako okulaga ati agenda tuyamba ffe abana Butaleja naye mu mbeera ng'eno bannaye muvudde Kampala mwena mujjudde enfuufu tetuyambe eterezeeko so za gavumenti otuyambe muwangu ng'ekiseera kikaali kyankendi antu anonkendo watandika bawa kyama tierera tugwamu. Ssentebe LC5 Butaleja Igenyi Michael agamba entindo eziwerako zaatwalibwa amazzi ezitanazzibwako. Abayunula be twali tukozesa abaali batuyamba okukola emirimu gyaffe wane Tororo nange we nali nvuga emmotoka buli kanaku nenkuba essimu buli kanaku nembanga manager area manager nsobola okumuteeka ku nninga kati baabajjawo ne babazza e Kampala. So since then ekkubo teriyita and there is no alternative route. Tewaliwo alternative route yonna. Omubaka Nebanda Andiru Florence agamba okugatta yunulwa mu ministry kyekireeseewo emirimu okukandaalirira. Waliwo ssente ezajja okutereeza oluguudo. Abaabulakanye ssente ezo baali mu yunulwa. Ne bakola shode work n'ozogenzeeyo n'olaba nga wali fresh olwo oluguudo lwakolebwako ne waliwo okubulakanya obwakola ki obwabaawo ne bakola omulimu ogutali ku standard. Sinti tetufa ku bantu baffe. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo.